weekend eno ku Baba TV. Abagenyi bo abatakoze appointment twageka tujje mune tukubuzeeko master waffe twetereyo ku bulabo obutinitini obwa Valentine gwani gosuubira ngamba mukaama nga bano tebawulira akaama ke bangambye keeko. One of our students yasomerako wano, omu ku bayizi baffe yasomerako wano, yatuwadde ekirabo kino. Yakimpadde okwebaza omulimo ogw'okumusomesa obulungi n'okusobola okuyitamu obulungi mu bulamu bwe. Ono ye mwana muwala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Tandika nga mbabuuzaako buli omu watulabira mikwano mwebale kubanga ate muwaayo obudde ne mutulaba ate mwebale kutwagala mikwano. Bwe tutyo tusimbudde tuli ku lugendo lwaffe tugenda Masaka kubanga twewuunyisa omwagalwa waffe olunaku olwaleero gwe tugenda okubako surprise. Omwami ayitibwa Grace, omwami Grace musomesa era tugenda mugamba nti happy Valentine's Day era ng'omuntu we eyatutumye mujja kumanya ebisingakaawo lwaki atutumye nsonga ki lwaki amwebaza naye nga all in all okusingira ddala kyeyaŋŋambe kuyaŋŋambe Shifa sirabanga muntu wa mazima nga mwami oyo, omuntu ow'ekisa ali so hard working ate nga mulungi nnyo. Njagala omusiima n'omwebaza akimanye nti byonna ebirungi bye I don't take him for granted. So mutugoberere ku lugendo lwaffe mulabe binaaba bitya. Oli ku Baba TV nange Hope Shifa Nakawombe tovaako. Surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukumu moto na surprise ekisoka wantegere kuva kukagere mpaka jinkoma chokoma nondo bandi yawona leta kuzambwalo gyowetera tolimanyi odda ku kino ekigulu ekidda mu kibinge kyekidde Mateete nkwata ky'Emateete kilomita 3. Aha kukidda Mateete ekyo nkimanyi kati ngende nkwate ku ky'Emateete awo kale kangende awo kabukolwa kale tweyanze kabukolwa isinga ngambye bwe Mateete manyiyo nnyo nakolerayo nnyo Mateete nenga tetutuuka Mateete kati woba oluguudo wala nnyo abale kusiima gyendi muli mutya mulaba embasazeeko mwebale kusiima abagala okola surprise enamba ebaakaawo osagala n'abakusiima ezo mukola ku ddwaliro nsisinkanya abasawo bane ensanyusa basanga nange nali manyi n'abamusawo naye ensi yampuubira ku TV kale wanje kale neyanza okumbuuza kwamale kusanga ono gwengoba kati gwe era nkwata wano Mateete mbadde mbuze Mateete nzire eno kabukolwa tunaatera kabukolwa naye nkwata lwe Mateete akasozi kale neyanza anti wewali essomero St Mary's erya primary kale tweyanza bambala oba pinki okay kale katukwate lino lye Mateete olaba oluva ekyabaguza Ebangambye ojja kusanga akagga olukasomo kano oyambuka akasozi naye
naye ng'amasomero gali abiri waliwo kaabukola St. Aloysius eriri ku kyaki kati liri eddala eritali ku kyaki Eritali ku kyaki eddala eritali ku kyaki gali abiri St. Mary's ne St. Aloysius Aloysius eriri ku kyaki Mary's eritali ku kyaki be bambala pink kale kati kansooke empeteeyo mpaka mugera ku Mary's nja kuddamu okukubira nga ndinga mukagga kuba nekagga manyiyo kati ekino tukwata kale kati nkitandise ekyettaka katumale kuvuga kale singa wafunye wabbula nakukulembera sooke ngenda labayo tewali buzibu kazi just nze nabadde nyamanyi ekyo nti ekyemateete kale nyabo kale nja kuddira nga ndabyewe naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwowo mubwakimpwanja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina twali tunonyako ku Master Grace mwetanga ne bajja noba tubadde tusaba batuyingire minyira anti kati bali wafunda basobodde karbetis abadde tagenze abadde ngambye oba agenze wali obayoyo gwe ayinza obayoyo tebalaba kibundi kyaffe kipange agambye wafundafunda ndoza ajja kutawaanya okyukira halo sebo halo wendi kale sebo kanzije that side fe abagenyi bo abatakoze appointment twageka tujje munaye tukubuuzeeko masita waffe twetereyo ku bulabo obutinitini obwa valentine lunaku lwakwebaza bazira abakola ebirungi bibyo kasitobanga gwe Master Grace aha kale bakwatireko awo wansi bwe bati kandeete n'ebirala oletera omupawupa n'essino mwanguwe kiro nyingi zino kale naffe okusanga obadde ogenze efe abagenyi bo abatumiddwa okukubako surprise tuvudde Kampala netweta surprise eno Misinde kale naffe tweyanziza otusanga n'otusinkana nenzo ntegedde oba wansomesaako nga nagejja
muba wasomesaako siriimu kyokka nze shifa nkola surprises omuntu antuma naŋŋamba nyinayo omuzira wange oba nyinayo omukwano gwange oba omuntu wange akola ebirungi gwani gw'osuubira atutumye mu mikwano gyo oba mu bazadde oba mu baŋŋanda tabeerewa tabeerewa wano lwaki kulwaki aba wano alinza kubaawa nga bwerwe nga bweru eyo kandabe wano simujja nina wano nkulage nange surprise tekwewunyisiza abantu okugwako mune webale kukola bintu birungi webale kubeera n'amazima ebimu ku ebyo bye baŋŋamba nti olina amazima mangi nnyo 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 gayitirira ku bantu halo baŋŋambye surprise eno eyinza okuba si ya mu Uganda wano erabika enaaba eva bweru eyo nti nno nga yaawa wambuuza nti nga yaawa agambye ongamba mukaama nga bano tebawulira nze baŋŋambye akaama nga balala bano tebawulira akaama ke baŋŋambye keeko kati kankuwe ebisigadde omwegambire ate kankuwe naawe omukuba akaama ng'ate nange sikaliimu ine essimu hello neyaziza nnyo nno thanks for the surprise omanyi ntuyanye n'okufuya nobera nesimula katuuyo omulebatuse wano tweyanziza nnyo thank you omanyi omuntu asanyuse tabula ate byo kimwe wuunyisiza atunulamu bwati n'asirika n'aseka thank you neyanziza nnyo nno omanyi nti ndi mu kusiimula ntuuyo zintambulisi simanyi naye tweyanziza nnyo mbadde nno naakavaawo ne bankubira n'enzira ne baŋŋaa tovaawo nga simanyi ani ankubira ndowooza n'abazadde ate bannange onnyangoyidde kyessirabanga omanyi essanyu lyempulidde nga tombuzza bibuuzo nti ani ono tweyanziza nnyo nno tweyanziza akakama sikaliimu nze era byonna abyogera yebaze byonna akugambye ensonga ze eyo zazikugambye lwaki akikoze n'ozitegeera bulungi halo ebisigadde mujja kwogera kale mukwano okay kale bye okay ngenda kukusindikira kambikwate kambikuba ebifaananyi nkusindikire kale
Okay. Zeze ensonga ze bambi. Yagambye lunaku lwa leero luli dedicated to you. Obedda mune tusiibye mu lunaku ne tukyalira bamaama baani. Kwega it has been a very busy day kati gwe twakubaziza mu budde bw'abaana after classes. Era oba kunkubira mbadde ndowooza either oyinza okuŋŋamba nti after classes ku 11 oba kyobula akubidde budde bwe buti. Naye nga mbadde around nga mbaza. Kale ssebo ye kirungi ebirabo bituuse. Kale katukwe wano ku bufaananyi tumuweereze alabeko akusiimye bambi nti ye akwebaza mazima kyekyo kyokka nti weebale nnyo okubeera omuntu mulamu. Kozesa eno. Okay, tweyanzizza mwenna ababaddeko. Oyinayo bwewandyagadde otutumirako kubanga wangi batumireko eyo munnange abantu kubanga eno surprise omuntu agikoze yakwebaza okuba n'amazima. Yakwebaza mwina bye mwali mukolaganyemu ku muntu oyo nakugamba weebale nnyo teyakusanga mu buzibu kimwewuunyisa nnyo. Ate kati n'agamba owaayi katono kazira mu liiso omuntu just akantu katono mulaga nti tetumuteekinga for granted ate abasomesa muba busy. Temutya kuba na budde bwa bino bumulingo obwo babuleese bikinagamba tukunoonye mune tukusiime ku lunaku lwa leero naawe tukucelebrating. Kati oba mwagalizayo kayimba oyinza mwagaliza kayimba ki? Oyinza mwagalizayo kayimba ki? Okay. Bungi nnyo. Alright. Oyinayo obubaka obw'omugamba nga gwe? Mwebaza. Olw'okubeera ekyokulabirako. Nsibe tukolera abantu bangi ebirungi naye batono nnyo abayinza okusiima. Batono nnyo abajjukira. Okay. Nga mwebaza nnyo 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 nnyo. Abantu abasinga bayinza kujjukira ng'olwadde oli ku kitanda ofudde ne bakwogerako naye omuntu akukolera ebintu bye biti akuwa amaanyi n'okwongera okukolera abalala ebirungi n'okuyamba. Okay. Alright, all in all surprise ogisiimye. Omanyi surprise omuntu aba wa ddembe obutagisiima oba ogisiima. Ngisiimye nnyo nnyo. Okubeera ng'omuntu abaddeyo bambi nga agamba owaaye mubazira bange. Omanyi mweno program bagiyita omwagalwawo wewunyisa omwagalwawo. Kati omuntu bw'agiwulya ayinza olowooza nti birabika bya just mwami na mukyala. Kati nga bwe Valentine mu bwagalwa baleero mbadde mu bamaama. Kati mwe mujjidde abasomesa, mwe mujjidde eŋŋanda. So omwagalwa can be your mother, your teacher, oba omuntu yenna gwe like goyinza olowoozaako n'ogamba nti omuntu ono bambi mu bulamu bwange ayina wano akaseera kano yakampisaamu. Kati be bantu be bato be tukyalira ne tubasiima. Yesebo. Naffe tweyanzizza otwaniriza. Musomesa alwawo nnyo okujjukirwako. Tulina ne twabadde awo Mengo SS twakozeewo surprise era nga no student era surprisinga musomesa. Bamusomesa edda n'agamba Shifa ndaba okyalira nnyo mwami mukyala bamaama naye abasomesa abo mu bulamu be batutandika bambi. Be babaawo be batandika obulamu bwaffe. Ate so kati abasomesa kituufu balwawo okujjukirwa nga bw'ogambye. Tolaba ne bino ebya lockdown abantu bali nnyo bayimbi baani buli omu nga bagaa tebakola naye ate teachers nabo baali tebakola ebbanga ddene. Ate nga naffe ffenna abakola ku mativi oba tukola wa twayitako mikono gy'abasomesa. Dokita yayita mu musomesa buli omu. Kati mune naffe ntugamba katuwambe ku budde bwo busy schedule eyo tugyenyigemu. Yesebo. Kale kirungi
ffe gwaffe gwego tugukoze ye tweyanziza naffe kati katukulekere keeki yo ojja girya n'abantu bo okole entegeka yaayo nga gwe boonaalaba batutisse n'ekimuli ekyo nga bookiraba kiriko emitwalo 2 n'eccupa zeezo n'obubaka era buubuno onagamba thank you and happy valentines Mr. Grace okusinga obubaka bwakwebaza kati nayagala era akwebaze ku lunaku luno olwaleero yesebo eyanziza nnyo nebalize nnyo nange nja kwongera omwebaza naye nga puroguramu yaffe enebeera ku Baba TV buli lwa Sande ziba ssaawa 9 ez'emisana bagiyita weewuunyisa omwagalwawo oba wali ogibuliddeko nga tugwa ku bantu ne tuba surprisinga era nange kuba nange ntwalidde omukisa guno nange ntumireko kuba nebaza abazadde n'abazadde bange bano bonna aba St. Mary's Kabukolwa okubeererawo ennyo essomero lyaffe era nabo twagala naffe abaana baffe bayitemu oluusi mu maaso naffe tulabe ku bino nga bikoleddwamu ku baana be tulina mu biseera bino era tukubiriza n'abazadde okwongera okusiima abasomesa abasomesa balekebwa nnyo ebbali ne beerabirwa omulimu gwe bakola ogw'ettendo kale ssebo olina b'otumirako abalala ntumira abazadde baffe bonna abaawona aba St. Mary's Kabukolwa ne ntumira omwami Kawunde Charles ne mukyala Namugerwa Ivona ne baganda bange bonna Kasunga Charles n'abatebe Galita mu Sentinale Nasanga Silivia Mukwewaayo Mbalala bonna tubatumira tubaagaliza ebirungi tubaagaliza olunaku olulungi luno kale ssebo tweyanzizza naffe tusaba ate tweyongereyo e Kampala kale ssebo omulungi atulaba ku Baba TV keeki yaffe ennungi evuddemu bake for me be bagitukoledde bagambye nti teacher engeri gy'abeera mu bantu bangi kabakole amadaala 2 era nga mwebale nnyo mwebalira ddala oyita ku +256702562157 oba noyita ku +256782101569 tubaagala nnyo abatutuma ate nammwe abatulaba thank you so much otusanga ku YouTube channel yaffe teekamu weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one obeere ng'olaba show oba tulabire ku Baba TV oba ogirabe ku Baba TV ng'oyagala ogyeyongeza dduka budduse ku YouTube channel yaffe. We love you so much. Banange teacher, thank you so much. You're Catherine, eh? How are you? In which class are you? Ziwulira. Primary 4. How are you? I'm fine. Your name? Ronald. Ronald? Yes. In which class are you? Primary 4. Primary 4. Munange, these are gifts for our teacher. They are thanking him for being nice. Is it a good thing? Yes. What do you have to say about it? How to say about it? Teacher work hard. This is the birthday boy. Bagambye, mbuno, are you the birthday boy? How are you? I'm fine. What's your name? Kayemba Muli. Ani? Kayemba. Kayemba. Lwaki olutuse bw'oti you smiled? Why did you smile? Because it is wonderful. It's wonderful. Goza lwaki kiri bwe kiti. Ati bamanyi ani nannyini birabo bino. Tuba babuuza you the birthday boy, what's going on? Bino ebirabo one of our students yasomerako wano, omu ku bayizi baffe yasomerako wano, yatuwadde ekirabo kino. Yakimpadde okwebaza omulimo ogw'okumusomesa obulungi n'okusobola okuyitamu obulungi mu bulamu bwe. Era tukubisa ne bano abaana bonna banyiikire nnyo n'okusoma. Ate era bajjukirenga nnyo abasomesa baabwe olw'omulimu gw'okubasomesa. Emirundi egisinga abasomesa beerabirwa nnyo. Naye katusaba abaana baffe kati ab'omugigi guno bakule nga basiima abasomesa baabwe olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bakola ogw'okubasomesa. So you've understood? Mubitegedde. Someone is appreciating our teacher, amusiima for being nice. Mwina kye mwogera waawo?
bibasobedde balinze keeke balabika tebajagala nze okusinziira bwe mbalaba heya asimayirize kale ffe katubalekere keeki yammwe wano eno mujja gisala mu budde bwammwe after classes kuba ne tumanya tugisalira wano abali munda tuba tubakoze bubi kale katweyongereyo naffe tuddeyo mu kibuga okay bye bye nice meeting you temumbuuza nze mannya gange naye ndooza muntegedde temumbuuziza you don't want to know me you want nze nakawombe Shifa Hope nkola ku TV mumanyi Baba TV have you heard about Baba TV how we do surprises so we've just surprised our teacher nga tamanyi nitumukubako surprise kati yenze Shifa you can call me Shifa oba Hope ogenda kumpitako liriwa Hope ate gona mpita liriwa Shifa hankwago lyoyagala lyompita bye bye webale nnyo webalire ddala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu thank you wetuli nnyo